Ogambo tya? I'm okay, how are you? Obulamu buli butya? Obulamu bulungi. Obadde otubuzeeko ennaku zino? Ndabisi. Nze manyi ndabika bulabisi. Oboneka? Yeah, mbanga kibunoomu. Musically obadde osirise mu buzibu ki? Nalinamu obuzibu nga sobola kuta music. Nalina legal battle gye nali ndwana n'abantu ba Black Market. Nga tuli mu kooti nali nga nta music nga bamugjayo. So ningenda mu kooti ninekubira omulanga kooti nempa gye bayita court injunction egaana okukwata ku music wange paka omusango guwedde. Okay. So when I'm out of injunction eyo kyegeza I was clear to release music again. Wali nateekanga music eyo shooting the video erimu sente ate omuntu n'agijjayo nga ndi mu losses. Bagisaako lumu ne channel yange. So that's the reason why nasooka falling back and sorting ekizibu ekiriwo. Then chawedde then I'm back. Okay. Yes. So Black Market mwetadde tokyaliyo oli bibyo contract yabwe yaggwa. Ne balemezaamu. Just bayagala bakita batya kifiiriza. Omuntu anazamba kifiiriza bayagala kuzanya kifiiriza. But they knew the truth. Contract yange nabo yali yaggwako dda. Okay. Bagala just kunkosa bukosa kunnumya nga omuntu anakola ekintu okwagala okukulumya. Okay. Kaso kati ogenda ku releasing music. Na return said already no luyimba lwenatadde ne Posha baluyita Enshazi. Okay. Enshazi, yeah. Okay, after Enshazi you have new projects? Yeah, a lot of songs. I've been working on a reggae album. A reggae album whenever ready it is being mixed and mastered. Waliwo brother wange ali US bali mu kikwasaganya kubanga ye reggae budde we know taking up part sound we know muwuliriza aveyo nga mulungi buli kimu nga kiri good. Okay. So yeah, there is a reggae album I'm yet to release. It's a reggae EP of about, it's not an album basically, it's an EP of about 7 songs. Yeah. Okay. Kati waliwo other projects, the single projects coming, there are collaborations coming. Yeah, there is a lot my fans should expect this year because I've stuffed them a lot. Ate ekinsanyiza nti oluyimba luno lwa Enshazi balwagadde nnyo. It's doing very good on YouTube. When Sembyo Kebera lubadde 8,000 day one, that is good. Okay. If the song is like 80,000 views day one, it's very, very good. Enyonti ebadde nnyingi. Yeah, and even Katin, there was a story, but it has made the fans want to pick interest in the song. Nadala fani ba Posha in the West. Okay. My people in the West, they are really supporting and they're on board. Okay. Yeah. Nga twalabye akayimba naye after kwa twalabye n'ebifaananyi byafumye ng'olina omukyala ali olubuto. Is she your wife? She's not my wife. Wife y'omuntu gw'owasa. Girlfriend oba bakiyita muganzi wo mu Luganda? Kiwuli person. Abeera girlfriend. Person kitwale nga bw'oyagala, just person. Alina lubuto. Ate kati ebifaananyi mwabirabye. Kiringa ono obuuza. Anti ngamba ali lubuto lubuto. Kiringa olowooza. Ate kati nze mpostinga olubuto lutali lwani. Abalanga bujjo tobapostinga. Abala kisinziira tuli mu understanding ki. Because person nkugambye. So posting olubuto lwa person. Anti abantu badde bebuuza bujjo nga bala tobapostinga ade bavayo. Tebaali ba person. Obuto tezaali zizo. Baali ba person past. Ne basigala ba baby mama. Yeah. Naye nga person kubanga tonsuubira kupostinga nga toli girlfriend wange. Yeah. Oyinza oba olina omusajjawo. Yeah. Okay. Yeah. Omukyala ono takutuuza n'agamba no baby bino bihatinga dda abakyala bano ng'onavuddeyo oba she's too intelligent. Intelligent. Nze kyemmanyi oba oyagala okwagala omusajja omuyimbi oba omuntu abeera mu limelight n'okwesonyiwa ekigambo kye bayita media ofukira ddala kasiru nga tolina kyowulira. Omusajja yenna aliyo, omukazi yenna ali eyo oyagala kwagala omuyimbi oba omusajja yenna oyagala kwagala omukazi omuyimbi towuliriza bintu biri ku media. You have to be deaf, of which kyemmanyi akimanyi ekyokukola kubanga naye nkugambye muyimbi so ekyokukola akimanyi. Kyala omuyimbi amaze n'ebbanga ki? Eby'ebbanga tubireke gwanvu. Eby'ebbanga tubireke by'ogwanvu naye with time ojja kumanya ebintu bijavaayo mpolampola ebituufu. Abantu abamu baadde bamanyi video shoot just nze nali nkozeko stand y'olubuto nze ndi wa action.
nze sikola nko stand za mbuto ndi musajja wa action Achali gamba stunt y'olubuto ngeri ne Bruno K. Bruno K yalakoze ku stunt y'olubuto. XO yagambye Mariam stunt Exiwa nga simumanyi mba exiba. Mariam ne yavena agamba ilubutoro yagamba exiba. Wakuba mwaka yimba nakuli yako. Gwe nakakubirayo. Akayimba twakawanika dda mu COVID. Da Buza Gravity agawa lies kulimba da. That song twakakubanga omuntu asooka yimbira omuntu nga mukazi oba musajja tine weeraga okitegeera naye tetulina muntu gwe twakawandiikira maama ngo nga tufaacho kuwandiikira akayimba ffe nze nkuwandiikira akayimba. You have to be very special in my life to write you a song. Maybe she was special at that moment in the past. Ebe sijja byogerako mwagala kumuwa makulu sijja mwogera. Tetwagala muwa makulu but ekirungi tukulabyeko badde obulidde. Awaliwo allegations zavayo ng'omukyala agamba nti buno oli muntu abakazi osaba abakazi sente. How true is that? Ani gwe nsaba sente. Mariam bwe yatugamba yakugulyanga n'engoye nakuweza amafuta. Tukola kati kyayambala. Mumuve ku bantu toka kati kyayambala ngoye nga nyambala ate kati nyuma n'okuyitirira oba yagula gambi muve nga ku bantu abali bitter mbabereke because the person who is bitter always lies. Always be careful with bitter people. Bitter people always lie. Atu abanze I'm not bitter but I'm speaking the truth. Okay. Yeah. Sure. Yeah. So mbozana tujinimyeko. Tetumwanye makulu ensonga nkulu eposha sala mwogerako togere ku posha anti ila asigala mu life because is your baby mama life yanga agiremu ayina omwana wo choga yayina amazzi gange geni n'okunya no ngamba ayina baby wo chi baby cho bagayo mwana anyway a story ejja kuba yalunako lulala engeri gyoge nti ayina omwana sagala mwogerako for that reason. Sagala kwogera for that reason. Ingeri ya nti alina omwana sagala kwogera for the respect of the kid. Okay. Sijja byogera kebe. Ate mwagala njogere mbwa sijja kwogera sina kyenja kwogera. Katugende n'ekyo nti yali angulira engoye naye si kyayambala. Nakwocha naye akasente. Kyogera si kyalina sente. Si kyalya. Oh mama. There is allegations moving on nga bagamba igwe ne Gulned mwewa babaisha there's a way they say mwewa wa president kudating aba sugar mommy ngize ne Gulned. Yes olonda beko na sugar mommy do Mariam mukulu kugwe mumanyi like kugambe ngondi mukazi wange omukazi gwe nakakulaga gwe kenyi gwachogede ndi omukazi gwe nakapostinga yono muwala posha kati olonda beko nga postinga koyo muwala kiraba. Story ya Gulned simanyi Gulned wona omusango jja mubuuza. Abatabayina kozibu. Abatabayina bebayina omukwana. Nze wali ompuliddeko nga mboogera. But would you? Would date what? A sugar mom for money. Who is a sugar mom? I don't date people for money. Because money has never been my problem. You date for love? If I ask you for money, mbasi kwagala. The people I love, I give them my money. Yeah. If I ever ask you for money, that means I'm chasing you away to leave me and go. It's a red flag. I want to show you a red flag so that you leave me. But the women I love, I give them my money. They eat it. Stupid. No, I'm trying to tell you that I don't want you. I will ask money. Wow, tusubireyo ku mikolo ne posha, beautiful posha, cute. Jijja kujja katusabe. Tusabe. Lwaki tusaba ngo byonna birina. Andi bannamawulire kasita mukikwata mumanyi okufuka mu relationship z'abannammwe. Muyiye relationship nyingi muziye muzifuseemu. Katusoke tumale okwetegereza. Naye sambalaze kumufuukira kizibu. Namujasi nambalaze nga nnabe njagala okuteeka ekkomo mubeere eyo. Temujja nnyo. Ndi booked. Okitegeera ekintu ekyo kakati nakyera nga bwe namubataddeyo bwekyo bwenyo baterayo invitation y'emikolo. Otuyite mu butongole.
naye fonna awo temuntwala nnyo speed musooke mundeke mbeere byange naye abeere bibe tetunaaba tusazeewo nga Mungu asiimye. Yes. How are the kids doing? They are good. Very, very good. Tebalina buzibu. Bali bulungi. Okay. Bafunye ne muto waabwe. Bafunye ne muto waabwe. Nga mwamubaze maama. Naye mawulire. Alina mubale. Mumubale, temulina buzibu mumubale. Mwamubaze mangu. Naye my kids are good. Are very fine. However, sitera kwagala boogerako nnyo mawulire. I want them to live their life as them. So yeah, then, but there is a moment webagamba nti tugenda giralo nga Bruno alina ttiimu y'omupiira mu muddaawo. Kituufu. Kiri mu sitaani. Omusajja osobola okuzaala abaana nga olina obusobozi obubeera nabo bw'oyagala. Si weza ttiimu ya mupiira, just exaggeration yammwe. There may be 2 or 3 people have come out that they have my kids. And I don't think 3 kids are a lot. But Chabula. Chabula timu Chabula koyongera. Anti busobozi bwe bunaabuweze nja jjongerako. Naye kati bunaate bunaawira nja kusobola bennina. Bemmalayo. Just abantu bakikuliriza nnyo nti simanyi oba abaana basatu mba nzadde nnyo. Nga we mulowooza. Baana busatu. Oyagala nga bameka? Kijja kusinziira ku busobozi bwange. Nze nzaala abaana based on busobozi bwange. Namutabera n'agamba saa yagamba na 10. Ayaka alina obusobozi era ayogera because asobola saha. Naye nze siri saha. Sina busobozi bwa baana 10. But if I get obusobozi obwo, I will have as many kids as because kids are a blessing. So if I have obusobozi nga nsobola balabirira, I will still have as many as I want. Kuba ndi musajja. Musajja lwazi. Omusajja lwazi nga te batugamba Bruno me. Ababagamba. Mwino batwala babakebera. Emitwe. Kyenkulya. Kaza bega Bruno alitamalaako mu kitanda muveeko. Naye ngali ku TV ankaabira. Tola nti abaira n'ekikyamu. Akabira ate nga tomazeeko. Abayi n'ekikyamu. For real. You can't see omusajja tamalaako nga toli ku TV okaaba. Uyina ekikyamu. Kikyukaabira. Ng'ekyo kyeddamu. Love. Beera smart. Yeddemu bulungi. Kikyoba okaabira. Tewula ngambye nti abayogereyo mbatwale mbakebere. Kagebe n'obwongo. Buyinza oba bulina ekibatawaanya oba bali depressed oba stressed. Yeah. Naye nga byebyo. Okay, back to the business. What should your fans expect this time round? A lot. I have a lot for my fans. Nina surprises abwe nyingi. Singa bamanyi kati kenavudde mbira ebintu by'okunkyankalanya ngenda bawa music. Because I feel last year nabakotogeramu a little bit, but again banyonyodde ebizibu bye nalimu. Drama. No, ni drama. Drama tangana na kuta music. In fact, nina namuteerawo nga abantu baleeta obuvuyo bwabwe. Just naina issue eri okuta music nga bamugjayo, ta music bamugjayo nga kintawaanya. But namalu kisootinga kati ngenda kuta music. Tuta music tujamba in a concert probably this year. God willing. Abasira mbagamba inshallah. If all goes well, I will organize one for them. Okay. Yeah. Basibole kwa abawagizi bafa abalungi n'abakwesibako bako obusembayo temujja nnyo osha yaliwo. Abantu oyinza bagana kunneesibako. Kuba nange siyinza omubi ennyo asembayo. So abantu mbaleke banneesibeko. Kuba banneesibako. Naye kiri eri ggwe kunneesibako. Sajja omulungi eyeesibwako. Buli omu ng'oli mulungi ne waba mukazi. Ate obulungi si bwe bwesibya ku bantu. Omuntu ayinza oba n'empisa ennungi ng'abantu bamwagala lwekyo. Omuntu ayinza oba ne ssente ng'abantu bamwagala lwa ssente. Omuntu ayinza oba mwetowaze ng'abantu bamwagala lwa bwetowaze bwe. So ebyesibya ku bantu biba bingi. It's not only bulungi because beauty comes from God. It's in the hands of the beholder. So my fans, I love you. Ulaba lwaki abantu bakubikoyo ati buli omu n'akwetugako. Eri aneetugako just mwe mulowooza. When a few people come out like 1 or 2 women they be circulating around the page, the media, then mweninga mbifuula abakazi 100. Just 2 dramatic chaotic people don't make me, and what they are saying don't make me a womanizer or anything. And these are from my past life. Chegera, I am an organized guy
nze bwe ndeetinga omukazi njagala omukazi omu nga mwagadde songerako omuntu mulala. But do you at a point feel affected and nowulira affected nowulira mbubi mutima nga when someone is bringing out the bedroom things outside? Because they are lies. Why would lies affect me? Chingano jano nunga Bruno oli wambwa sekijja kunuma kuba siri wambwa. So when someone says something wrong about me, I don't get affected because really? You don't get hurt. It's wrong. Si kituufu. Wacha ekintu kyogera nga kifu kibwaki kiba kinoma. Kati at the end of the day kigenda kirekawa omwana omuntu gwaba agambye nti no. Would you love the kid if someone comes out and say kino ne kino ne kino? Aba yeswaza eka n'omwana. Nze kasamba nga sina kyenjogedde. It's up to you. Chobula ebiseera bisinga nze nsirika. Asirise teyejjusa. Silence, you can never go wrong with silence. So if you come out and say nonsense and I keep quiet, it is your right as you who said nonsense to explain to other people after you've said the nonsense. Okay. That's it. I don't owe anyone an explanation. No. Okay. No. I don't. Nga tumaliza dala. Antubadde balina akantu kebeebuuza yesterday. I saw some blog nga is it true omwana oyo wamuwa amannya oba? Ebyo saagala byogerako. Kubanga embyogerako mwagala kuzza abantu mawulire abantu mwagala kujjako posha light. Like light esigale ku posha temugimujjaako. Abo abantu abalasaba boogerako kuba relevance. Ze interview yange ekomye wano. Anyirira. Kituufu. Nsinga gwe. Anyirira akasusu keeko akaviiri keeko abadde atubuzeeko ne yatukubyemu omwasa awo. Naku nga 2-3 emabegaawo ne ngamba ya Bruno ye twamufuna nnyo. Ate watukoze otya bro? Yeah. Si kyabakola munaye just omuntu omujja wasazeewo. Nga topostinga ngako mukazi yenna Bruno. Nakoma kula nga postinze maama w'omwana Briera. Yekka. Nsidanga mukula nga postinga omuntu yenna. Era nti naddala nga ali lubuto? Anti kati mwagala. Kati wasazeewo. Mwagala waliwo kubanga opostinga omuntu naye temweyagala ekyo. Kati tukujajinge singa mwekyawa. Temusobola era ne wetu ekyawa. Biba biganye. Okkiriza mu kugaana. Kati n'ekibuzo kye balengera okubuuza naye bannaaye. Kimbuuze tofaayo. Kaakati gwe yakuggyako embuzi g'okyali naye ajja. Simanyi na gyali mukwano. Oba aliwa. Akenseri eyo musonga libye. Oli musanyufu gy'oli. Toyagala. Bw'atolooza bwe namuvaako awo mbu wano wendi gye nadda. Ensi yantwalamu awo bro. Waliwo tukaloga kubanga olaba Katonda ono yamanyi. Nange tebyali mu mawulire. Kati gwe bibyo biri nnyo mu mawulire n'otuleetera okubanga tetukyalina kya kusalawo. Kale omwana Bruno ate abadde ki? Naye twagamba olabanga waliwo omusajja yeepostingidde omuntu gw'ayagala. Oba nayogeranga Kenzo wayogera my personal. Aba ayagala omukazi. Omukazi aba tamwekaseeko, tamwesibyeko. Mulimu abantu abali mu laavu z'okwesiba. Kati tubalinde nga mutupostinge. Tuleme bba postinga. Mwite mwangu. Mumanyi zebede nako zonga mwateekamu obubadi mu kweronkinga. Tuli bulala. Mumanyi okwetegekera obubaga mu abakazi mwagala bakupostinga. Ne propose. Kyonga mumanyi oteeka propose. Ati oba oluddewo. Oba oluddewo ate mwe temusalawo. Waliwo lumu yali ategeeza okukyali waawe ne mugaba mukwano. Topapa mangu. Nga ategese gw'ojja okyali. Ne kati Bruno toyinza uwasa. Nze nkimanyi. Bw'akataleko kaba kafudde. Anidda bambi. Ate munaye ekyo abantu abalowooza ekyo kino kiba kifu. Manyi abantu bakwettanira nnyo nga bategedde nti olina wooli. Osetolinze n'omuntu. Ate munaye kijja nti bwe bajja ekintu ku display abantu ate desire yakyo yeeyongera. So nze feelings sigina mbu akatalo babi kikajja kufa. Nze wentegeera omuntu Zubeda basiriko byakwekweka. Bali n'omuteekaayo mu bantu. Otegeera. Kati ono omwana wamutegedde. Twetegeera. Wali kuki? Wali kuki posting ekifaananyi? Wali weetegese oba baakukaka?
nali netegese nze yasalawo na ninga kanchi posting esimu yote bagibba bubbi esimu ze yali agiina yali mu ngalo zange osalawo ng'omuntu omukulu okigera osalawo n'oga omanyi twatya nnyo Bruno mwali mumanyi etuga Bruno tannatuuka waliwo amuhakinze nateekayo ekifaananyi kino naye nagenda olaba ng'oyongeddemu nti naye watujogamu ate n'otumanyiramu awo simanya nafunye omwana w'omushe n'otuleka waffe Abaganda. Omukazi gw'oba oyagadde teyeetaaga kuba oba musheeshe oba muganda laavu weekusuula oba musoga. Nze kati naakagwako mulaavu nagwako mulaavu n'omukazi omukiga ninjagalako omukazi omuyindi ninjagalako omunyankole sinnaba kwagalako basoga sinnaba kugwa naye bangamba musoga ate omutooro n'omusoga mwinamu obadde weerabidde mbadde mwerabidde weerabizi n'omusoga mwali ate omutooro ono mutooro sinnaba kufuna mutooro ate omugisu sinnaba ku mugisu Bruno ng'ompadde lisiti ntono kale nekikwewunyisa abantu babeereyo Zubeda nga tukusazeeko kigambo era balaba igwe kasuku era bigambo mbera mbiraba ninga bane waaye era lumunagani nibaneero mwe nisinkana Zubedo mubuuza amazima ndimuwe amazima tugali nti omuntu bwobeeranga mu mawulire tugeze nga gatambula nnyo buli wamu tugeze batugeze nga Bruno yafunisiza olubuto awo bwe bagakuba ennyo abantu balowooza oli musajja mwenzi nnyo nti ate obasuulawo naye ate nze kyesiina mu DNA yange bwe bwenzi siri mwenzi Zubedo Bruno layira wallahi sikulimba siri oyagala ne bigaana buganda kino omukazi yenna nga yanjagalako nimwagala nange ku mutima akimanyi era anjulira nze siri mwenzi bwe nkwagala mba nkwagala wekka nga nkwagadde nga tonneesibyeko waliwo enjawulo nkategedde nnyo okitegeera Zubedo gw'okategedde kuba oli mugezi waliwo abeesiba ku bantu waliwo n'abantu bebaagala okwesibako kwekuliwa kankunyonyola olina omusajja owooza tampa ku ssente ze mukwano takwagala funa omusajja akwagala si nti talina kuba omusajja ne bw'aba alina 10 ng'akwagala ajja kuwa 10 akikulu kati nze omukazi yenna Zubedo awona bera nti omukazi simwagala talina 10 kyange kyayinza kulyako talina buli kaseera mba mwavu be bano boolekera abaana ate baani bendekera abaana bwe bajja mawulire tobalaba ate era oyagala ntandike kwogera amannya saagala sina muntu gwe nali ndekeddeko mwana Bruno tuli mu budde bwa misana bwe buti anti wulira responsibility yo leero njagambe responsibility y'okufuna omwana okufuna olubuto bakiwanika mbu ya musajja yekka oba ya mukazi fenna oyinza ofuna olubuto bwe baba nga tebakutte fenna tubatwakkiriza tebakukutte oba tebakudifayirize oba ogamba obuvunaanyizibwa obuteeka ku musajja mbu ye yampadde olubuto oba naye wali oyagala fenna tuba twayagala kubanga waliwo means preventing olubuto pregnancy osobola omira morning after pills whereas responsibility y'omusajja ejja nti lwaki tewahavinza protected sex kakati eyiyo naawe omukazi n'eryoka ejja if you felt like he was not the right guy why didn't you swallow morning after pills kati Bruno bw'amanya nti ate ye bw'awulira muli nti he's the right person so kati bw'okkiriza nti oyagala kuzaala muleke kuteeka responsibility ku basajja bokka okulabirira omwana is a responsibility of both the man and woman nzaawo wensitiikinga anti Bruno kyenkugamba olowooza nti ojja kuzaalira musajja kufa mukwano ojja kubonaabo temwagala bazaalya byakajanja zaala omwana nga tugenda mulabirira ffenna I'm going to take my responsibility as a man but don't think it is only going to be my responsibility tuzaala abaana be mutusabye ekyokubiri reason eno lwaki ogamba nti nsuulira abaana abakazi ne bajja ne batutawaanya kubanga oba bali mu basatu basatu yali kati oli avuganya tumubalamu basatu era atugamba nti waliyo abala waliyo ow'ejjinja n'ow'eyuke simanyi baazadde simwogedde linnya sagala namwogerako kubanga nakawere ogweyagala ate kulina kuyisaawo birala sawa mwogerako bikosa muwa relevance bwenjimuwa kwafunira ajja kudda ayagala okudda mu interviews sagala muwa kumayinja era tajja banago kankunyonyole what happens when you find out that you're pregnant
no njogedde mazima matuufu waliwo ebintu byebasagala kwogera like when you find out bo finding out kyoli lubuto lwa Bruno mukyogereko ne Bruno okay mukanyiza kale ate Bruno taata w'omwana wo lwaki ovaayo n'omulabisa mawulire simanya kariya mbu oyagala gisuula simanya biki kariya ate evaamu sente ezirabirira omwana nanti mbu mwewe bakuba okuwaayo obuyambi bwe baba tebazze mawulire temubaweerako ddala yadde ekikulu kale no nkusesemu abakazi mulimba ate muli balungi nnyo ba actors balungi omukazi asookera ku makya nga just love ye mutawaanya n'agamba kannoonye engeri gye nkuba omusajja ono nga nkozesa abaana bange abasajja bangi banjulira abalina abakazi abalina abaana mu bakazi nga tebali bonna bangi basajja bananga bagenda interview mukazi asobola okukozesa abaana b'okusuula n'agamba kangende mukubeko ekintu ntalina buvunaanyizibwa talabirira abaana because amanyi togenda kuvaayo weewolereza kati gwe bootegeera nti omuntu agenda kukuba bw'atyo abakazi abo batugamba abakazi bonna abasajja be balekedde abaana basingle mothers abasinga ekyo njagala okijjewo balekedde abaana baba balekera Bruno babalekera abakazi ng'omukazi tebalese baana because we stay in contact with our tuba twagala Bruno gwe oyinza okuba olina contact n'abaana bo naye abasajja baleka abakazi n'abaana ne mune contact neebula for example okay my case nze omuntu kyenneewalira ddala mu nsi muno Zubeda nze nakula ndaba drama mungi mu bazadde bange so nakula nga saagalira ddala buvuyo naddala obuvuyo obuva mu bakyala omukazi watandikira akavuyo ontamirawo because nze nkuze ndaba obuvuyo okuva nga n'emyaka 6 obw'abakazi nga mulaba maama wange abukola ku taata wange so saagalira ddala kye bayita kavuyo omukazi ng'oyagala okuntama tandika obuvuyo ogenda kuntamirawo there and then lwaki gwe tobwewala tekiriiko oba oli lubuto oba toli lubuto oba ozadde oba nakuwasa ojja kuntama wotandikira akavuyo kuba oba onzijukiza bye nayitamu nga ndi mwana muto ate bw'oba omwendako ng'ategedde n'anyiiga kati no kankubulye kye bayita obuvuyo obumu oba abakazi bw'otomanyi omukazi ajja ne dating omuntu nga nze ndi public figure ndi mu limelight majority of the people who appreciate my work are women lwaki abakazi bakomentinga ku bintu byo batandika obusongasonga obw'ekisiru lwaki omuwala oyo wamukutte nnyo mu video ati ogwo gwe mulimu gwange oyinza otandika ogamba Zubeda actress tosemberera nnyo gundi mu gundi wajja mu profession ya Zubeda nga tokimanyi nti actress lwaki otandika osalirawo Zubeda mutoddamu kwambala kakaaya omusanza ayambala kakaaya bino bye nkugamba bwe buvuyo bwe nneewala mulimu omukazi eyajja lumu mu bulamu bwange n'atandika okuŋŋamba okwambala yambala bwoti saagala ng'oyambadde amulesi nga ngenda ku show oli mu kulaga emikono ate osanze ennyambala bwentyo onoomugamba kyoyo anti obuvuyo nze woobutandikira nkwesalira kuba okyankalanya bulamu bwange omalako emirembe Zubeda piisi yange emirembe gyange kikulu nnyo gyendi kubanga abasajja bangi bagetinze depressed ne badda ku zero because mulimu mukazi akumalako emirembe niwejjusa oba lwaki nazaala mukazi ono kitegeera naye nga tolina kwejjusa kitegeera so kyenkugamba nti before nga temunabajjaji nga basajja ekinjogeza kino nze omu ku bantu abali mu kuadvocatingira abasajja wataddewo mida nakuva dda Isima yakindekera kuba Isima yali akitandise n'afa n'akulekera mida mugiyita mutya Isima yali eyaffe fida kati yammwe mida kubanga n'abasajja tebawulirwa omanyi lwaki abasajja tebawulirwa anti abasajja temutera nnyo kulumwa nnyo kati golaba nga abantu bwe bakkuba kizibu nnyo gwe okugenda mu depression singa baali bakuba mukazi kyangu ogenda mu depression abasajja muli bagumu temuli fragile nga ffe kati mbuuza waliwo omuntu eyatuula mu mawulire navoola maama wange nammwe bannamawulire ne mumuwaga ngavoola maama wange nga mulaba naye singa nze yatuula mu mawulire ne nzivoola maama we oyo omuntu kyandikubye ggwe kyekyo kikulaga nti muli unfair eri abasajja very unfair muli very biased omuntu yavoola maama wange nga mulaba maama wange simanyi yamutwala mu ssabo maama wange omukazi omukatuliki emukono eyo bamumanyi muntu wa buvunaanyizibwa ng'omutandika otandika ebintu mbu wamutwala mu ssabo maama wange yakutwala mu ssabo ebintu weebityo you are playing with my mother's political career because maama wange politician
You're playing with her image. You're playing with our family image. Lwaki tewavayo n'osiba omuntu oyo? Kuba ndaba gwe wamuwedde embi gwe wamuleka ate nga tukunoonya tukoleko interview nga tetukulaba. Obuzibu obuliwo buli mu Zubeda. Omuntu asirise teyejjusa. Inza byonna. Namwe banamawulire mujja byogera naye ngenda kufundikira nga nzaali ku ntiko. Era mukiraba Eva nfundikira nzaali ku ntiko. Mbaleka ne mwogera ne nsirika. Nomala n'otuwaayo akafaananyi. Ne nfundikira nga nzaali ku ntiko. Abakazi lwaki buli ssaawa gw'ofuna saga z'abakazi? Kale naffe twandyagadde okuba ku sayidi yo. Naye saga ze ez'abakazi nga zisusse. Lwaki abakazi baagala nnyo saga? Nina saga mmeka? Wakabaawo saga 2. Kansooke ntandika esookera ddala. Kanzi ku digesting nga ye mwogala kuzitemaatema. Wakabaawo saga 2. Saga esooka gye nzijukira eri serious. Yali y'omukazi alina omwana wange omulenzi. Oyo ye ate teyayogera mazima. Yalimba bulimbi. Alina ebintu byayogera ebimu ebituufu ebirala nga onoofuna moment noga kati kanjibuukire mbewaakabi. And I think she regrets making that mistake. She regrets it because kyali kya kisiru yalimba nnyo. Bintu bingi byayogera ebitaliiyo. Ekigera. When you come out okumpresenting ng'omusajja atafa ku mwana wange. Naye bw'onkubira essimu omwana afa waliwo kino nziruka n'enzija n'embeerawo. Naye ate bw'ojja mawulire n'olimba mbu sifaayo. Oba onfudde ffala. Nkugambye responsibility olabira omwana yafa aba. Bw'oba oliisa omwana n'ensasula fees oba n'enzijanjaba omwana. Mba nina ettaffaali ne ntadde ku mwana oba mba siriina. Oba olina naye oba olina okuba ne 90%. Ojjajinga otya nti nkola ssente? Ati oli serebu. Ate bwe muba mukwana abaana bo temubannyonnyola nti tetulina. Zubeda kankubulira ekintu kimu. Mulekenga okubala ssente z'aba. Omusajja wabanga si bbaawo. Don't assume nti omumanyi nnyo. Situlanko naawe okunyumiza bintu byenkola. Ate ng'onzaddemu. Mema nkuzaddemu siri bbaawo. Ndi bbaawo. Aba nnono. Zubeda ng'onzaddemu. Kati kankuwa incident kulaga nti okuzaalamu si babbaawo. Sobola okugenda nitwesinkana mu club. Lunaku lumu. Njagala nkwe realistic examples. So okwesinkana mu club Zubeda. Obimanyi by'abaana. Ne banywa omwenge ne beesanga. Nze lumu natuulako mu kooti nga mpolereza kyali wange. Kale kooti yali y'amaka nga nze atudde wakati omuwala ayomba omulenzi ayogera kino. Kyaliwo ekitwagenda out. Omulenzi n'asangayo omuwala ne beeyagala, ne beetwala ne beekebeza, ne beerya ebintu byabwe by'ekikulu. Naye byali bya lunaku olwo. Mu kunnyuka omulenzi n'akwata ssente n'aziwa omuwala genda okule ki? Zibayita emergency. Omuwala teyazigula. N'asigaza olubuto. Kale n'amugamba nzi sikwagala. N'amwegayirira. Ne wayitawo ne jula emyezi 3 n'amwongereza endala. Saagala. N'alimezaamu. So gayi yampita nga niye Bruno mazima ddala. From day one. Omugamba omuwala. Kati tutuuse essaawa namugamba I'm not ready. Tutuuse essaawa eno. Ekitegeera. So nze yatuuza gayi wange wasemugamba omanyi kino kibaddewo. Yuwere omwana waali beera taata. Kati eyo incident bwentu gye nkugamba ekyo tekikufuula mukazi wa musajja no. Because okubeera mukazi wange kijjawa nakukwanako nkututte ku date olabe ku bazadde bange olabe mikwano gyange olabe family yange. Tolabanga ku maama wange. Tolabanga ku taata wange. Yadde sister wange. Kude toinayo na message yange gamba I love you eita mukazi wange. Ekitegeera. Ekyo kimwino bagenda bamanya kati we bagwa. Ekyo kimwino okukyusaamu. There is a difference ey'okubeera nga oyina omwana wange n'okuba nga oli mukazi wange. Ekitegeera. Weeri. Kubanga Zubeda kankubuuza. Nkubuuziza gwe omuntu eyakuggyako embuzi akyasooka okwogera nti Zubeda aliko mukazi wange. Ng'ate oli mukazi mufumbo akyobola kyogera. Simanyi oba ayinza okwesiriwa. Toyinza okuwanvuwa gwe Zubeda nga bwe nkumanyi. Ambuulira. Ng'avaayo ati ampu Zubeda ali ku ddiiru ki? Obukakafu buliwa. So okwesiba ku munno kyekyo kye ngamba n'abasajja. Leka okudibya abaana b'abendi. N'omwesibako. Tewamuwoowa, tewamuwasa. Teweesiba ku mwana w'abendi nti mukazi wo. Atudde obutuuzi. Bwe bamutwala tokaabirira abantu. Towoowanga mwana w'abendi tomuwasanga. So omukazi gwe baawasa ne batula mu lwatu y'oyo abeera omukazi. Nze bwenkimanyi nga nze mu ddiini. Bwenkimanyi. Ate ng'oli mutuufu. Otegeera. Eddiini obusiraamu si bwe kyo bwogera. Osobola ogamba nti Zubeda mukazi wange nga tomuwoowanga.
aba akirizibwa n'okuba nga Hakimu wajana wa Zubeda ani gwoyombera oyomba wani ne Allah totusayo bubaka wagatwa atwaiza muri uli yawo yo mukazi nabyo yogira so kyecho nganti issue ya musajja wange sima ya mukazi wange wawo musajja takusiba nkompeta takuwa nkona ringi tachala nkona wamu mukwano teweeyisa nnyo nti musajjawo katula kitemulekera obafunisa embuto ate njala ne muona sageeyo jakuza wali nakuzizza naye ate Zubeda nawo oluddewo toyiga nakugambye responsibility ofuna olubuto y'abantu aba Bruno ekyo kyenyagala okuwakanya nze naawe ya musajja na mukazi okimanyi tusobeera mu mukwano Bruno nze naawe responsibility yange ejjirawa tewali process ebaawo in sex nga gwe omukazi togikiriza you give consent ekikiriza oba tokikiriza nkikiriza naye waliwo wetukola sex okujyawo nga nkutte bukwasi Bruno waliwo wetukola sex nga ffenna tuli mulaavu mulekeraawo okusiba emiguwa mu basajja mu bulago siganye nti omusajja omunenya wano nti teyambadde condom gwe kati naawe nkunenya wano lwaki tewabinze morning after pills lwaki tongamba lwaki bwe tuba tugenda okukola sex eyo tongamba nti munnange weebeereremu saagala lubuto gwekyo mukyogera Bruno ulira ekyo eyo paka kati ndigirwanise ensonga kubanga kinnuma nnyo because I don't know why women always front that thing. Temutubuulira nti munnaye tugenda kukola sex naye saagala lubuto. Ulira, pregnancy responsibility is for two people. It's a man and a woman. Mugenda kuza ubi abana bafa abalenzi nti mu society tebalina kwogera no. Tubakuza nze kankubulira I've been a victim of kasisobola kwedefending because omukazi ayogedde. Si bwento bwenjagala okuza omwana Bruno abana omwana gwe kyoba okola bwoba tokyayagala ebyo ayogedde kyoga wali owagira abantu abali bavoola maama wange abo sibawagira kuba maama teyabirimu teyaliyo gye mwegaddangira bw'ojja n'onvuluga sirina maama wange sirina bazadde banzala goloza maama wange asoonyumira n'atuula wansi n'alaba ebintu bye munjogerako ku TV n'abinyumirwa goloza maama wange abamusanyufu oba famire yange oba abaana bange obviously ne kati gwe sasa n'ey'omuwala omuwala yali mukugamba nti tomuwa buyambi kiki kyategeeza nti simuwa buyambi omugambye it's a one-sided story kyenkugambye nti mmwe abakazi eva mu printing ze bayita one-sided stories ogambye sikuwa buyambi naye nkulekeddewo omuntu gw'oyogera naye muganda wange bwemba nina ekintu kyonna kikolagana n'omwana wange yita mugundi akintuseeko lunawo we wali obuzibu lwaki we tuba twegatta tompitira ne muganda wuyo lwaki wana waliwo omwana mpitira sister wo nali nkula kugambye Zubeda bwe nali nkula nakulira nga ndaba drama so saagala drama nga nkoze era kino njagala okigaba omukazi yenna ali mu bulamu bwange n'asuubira okujja maaso in case ali mu bulamu bwange bigaana totandikanga kavuyo nzaawe ntandikayo okukukyawa kubanga nkuze nkalaba mulimu abantu abalina principles zaabwe. I am part of those people who have their principles zetuta breaking bwe tubanga tulina omwana fembe waliwo akamanyiro kesitolerating kaliwa kubanga nkugambye tulina omwana fembe naye toli mukazi wange nekyo tukitegedde okitegera waliwo akamanyiro kesitolerating abakazi mwine enjogera oluusi gye mwogeramu embi nga musaba ssente etya okitegera okubidde omusajja olowooza talina bizibu omusajja ono gw'okubidde alina okuba nga alina abantu abala 10 bamukubidde ku makya nga basaba ssente waliwo emmotoka yeemu tugeze kati I'm speaking now generally I'm not speaking about my issue oyinza osanga omusajja nga musuubuzi ebyamaguzi bye URA bikutte bamubanja mu dduuka kyokka maama we mulwadde omwana we bamugobe ku ssomero wa namba 2 gw'okubye naawe oyagala naye ate oyagala ekikyakimalirewo ku bino byonna ebizibu byalina you do not know what problems he's having but even how you're asking money from this man olumala ng'ogamba omusajja mufu alimba biki because mwesaidia ayinza okuba akusabidde ebbanga nga tomuddamu Zubeda kankubuulire omukazi waliwo abakazi abasiima abali appreciate so many who appreciate the fathers of their children naye ate waliwo n'abakazi abatasiima nga by'omuwa tebimala ezo details sagala zigenda nnyo deep kubanga bijja kuza ebintu bye sagala kubeeranga ku eno interview nina abantu b'empa relevance okwogerako babiki just kyenjagala ojjewo kiri kyogamba nti waki nze sirina muntu gwe nali nsuulidde mwana sirina muntu gwe nali nsuulidde abaagala obuyambi if you allow me to be in my child's life nga tondeeseeko drama I will be in my child's life nga temuliimu kavuyo bw'ondeetako akavuyo
nkugamba fine tulemereddwa okwogera naye ninawo omuntu asobola okwogera naawe alike ajja kuba kaamu okusinga kunze ayogere naki naawe mukwasaganya omwana ekyo kinfuula omusajja omubi oba omulungi kubanga nkulekeddewo ekkubo wooyita okuntuusako information y'omwana wange okitegera because nze neewala obuvuyo bwe neewala so kyekyo nze kyennyonnyodde Zubeda era sagala nsonga eyo tugibeereko on and off but nze sirina buzibu sirina muntu gwe nali ŋŋambye nti toddamu kwogera nange sirina avenue gye nkuwadde bonna nkulekera ne nkugamba nti manyi if I'm expecting to have a child with you nga tulemaganiddwa okwogera oganye because kankubuulire gwe toli muyimbi tomanyi kyempitamu bayimbi bananga abasajja bayinza okukunnyonnyola nti people manipulate us because amanyi you have a lot to lose naddala ng'osanze omukazi ali dramatic ng'ali childish mu bwongo okitegera ajja kwagala ogaye can intimidating omusajja ono through this kid bw'ogaana ngenda mawulire okitegera naye ate nze mugambe nze sinza omuntu gw'oyinza ottiisa n'amawulire era bw'ontiisa n'amawulire gagenda mu mawulire ki kyebatanvuma genda oba oyagala naye tugenda kuddaawo nfukeko lwakubanga mbu olina omwana wange tojja kunfukako maleko emirembe mbu lwakuba olina omwana wange respect me as a father I respect you as a mother we respect each other to communicating when the communication fails I give you someone who can handle you asobola okwogera naawe tuleme kwonoona nkolagana yaffe kubanga buli gye mweyongera okwongera nga mwevuma mugera engapa mweblokinze tokyayagala tunna ku mukazi oyo onzijukiza ebintu byempiseemu nga ndi muto saagala kubiddamu so kubyewala ebyo byonna kwe kubakwasa mb'otandika okudramawo okukwasa omuntu so sirina muntu gwe nali nsuulidde mwana ekyo njagala okijjewo drama is always there nti muze kasitondetako akavuyo Zubeda era olabanga omuntu yenna nga avudde ajja akayanamanya ng'omanya yakoze akavuyo n'omuta akavuyo kaba katya yagambye yakutiisizatiisiza nti ngenda mu mawulire n'abamu abatakkiriza kukyayibwa naye kati n'ayagala nga tewamuwadde alaati nti ngenda kukyawa nkuwa yaki maama gwokyawa obukyayi bwotyo kibwatukira leka naawe kumenya omutima gy'abantu leka gimenya bwotyo nga mumumanya abasajja mwakakyawa ffe tubabuulira amazima naye mmwe kizibu okwogera amazima nti toyagala muntu kyali wange n'amugamba ali bowad maze emyaka ali bowad amubowa kyali wange yali aweerera omuwala oli yamuweerera kuba senior 6 power ku masters toseka Zubeda ebintu byonga birimu amagezi toseka sawa naba mukyawa gakoze ki yaweerera omuwala kuba senior 6 power ku masters omuwala bw'atukomala masters n'afuna munne gwe basoma ne masters najja okugamba mukwano gwange nze eno relationship sikyagifiiringa ebowamu naye omuntu azza kubeererawo ne baganda bo bonna abaweerera naawe akuweera paka ku masters banakutuusa ku masters omugayo relationship ebowa kati mwe muwala ati abasajja nate kati okikola mu bubi ekibwatukira kibi ojja kutta abantu kibwatukira Zubeda ebintu birema kikkiriza kyobalaba abantu bigaana kyobalaba domestic violence oluusi naye atuuka n'atabuka ate nga tetumuwagira domestic violence kwesiba wantu ng'ebintu biganye n'obikaka kitegeera nze bwe mpulira nga nkoye Zubeda I will tell you immediately sijja kusobola ye n'omuleka yamanyi bwajja okiteekinga nze eva simanyi kulima nkugambirawo sijja kisobola gwamanyi oba onookikwataganya oba onookikola ki ate bwe mba nkusaba ebintu bibiri sigale nga tuli ba mukwano ako nno bakakyusizzaamu kati bagambye ebyo tusigale nga tuli ba mukwano mu bigambe bannyammwe no ekigambisa nti tusigale nga tuli ba mukwano nensi nfunda Zubeda nze nina ex mukwano gwange tewali kyemukola kirala wadde naye tweyamba kubanga twesanga nti nina ebintu byanzijako nange n'ebintu bimujjako nina abantu bwe muyamba oluusi na documents zembanjala ne mukubira musobola osigaza omukwano nga mwawukanye there is no reason of hating each other why waki mwewalana nze bwe ndowooza I believe in maturity in dating okitegera okujjako ng'omuntu ayitiriza nnyo Zubeda nga ebintu bino ebibiri omusajja yakubaakuba oyo ate waliwo awo kiba kiyitiridde kukubaakuba ebyo simanya kubamu kyenkwagalako tokuba bakazi tewali yavuddeyo wanagamba just bavaayo nga basaba buyambi naye kati ogenda kukola otya saga zino zikendeezaamuko kendeeza saga ki ez'abakazi abajja mu mawulire bagumulira abakazi abakajja nga basaba obuyambi
Mpayo babiri. Babiri bali. Waliwo n'ow'okussimu. Ani yasaba obuyambi aliwa? Ono omukazi yani yasooka. Evidence omukazi yasaba obuyambi. Yani ono omwana omulenzi. Mama Said. Mpayo ow'okubiri yasaba. Dola. Yasaba obuyambi buliwo. Yazzeemu okuwulikikako ng'asaba ssente za ddwaliro tewagenze nayo yadde. Ningamba no Bruno inalo okyawa bubi. Oyisaawo bibi oyagala kwogera ku kyaliwo naye nze sijja bbawa makulu. Yani kyali wange. Sijja bbawa makulu muyisaawo byammwe yabawa ssente muyise byammwe sijja. Bruno olangira bubi bannange. Nino balangira banamawulire baatuwa ssente. Babawanga ssente. Naye sijja byogerako mbizizi. Maaso ga kamera gano n'otulangira ssente nga tukubwavu buno. Bruno. Obizize. Pozi njogere ku Mama Said oyo kyali wange so mwogera. Mwafuka bamukwano. Kuva dda kyali wange. Simwinaako buzibu. Naye kali ababala boyogerako mbizizi. Toyagala kuwulira yadde. Mbizizi. N'abasajja nga yakukoye. Kubanga mwagala mbyogereko omudde namwe mumukyaze mbizizi. Kati yayogere nze sijja kwogera mbizizi. Omuzizi. Information bye mwagala okwogera sigena byogera. Kyokka Bruno. Bruno oli bulala. Ate kya Mama Said bwali there was a misunderstanding between us which was very simple. Ne mugisorting. Babisorting ade ebisinga. Just yalina okukitegeera. Kubanga bw'oba osaba obuyambi. Ng'ate ogamba tampa buyambi naye ate asasula medical bill. Tampa buyambi naye oluusi ampaayo kasente simanya kola bwoti. Tampa buyambi naye omwana amukyalira ku ssomero. Kati mbasi kitegeera ky'oba otegeezaawo okitegeera. So yo ebibyo byali bya busungu ubiki byaggwaawo ate namwe bannamawulire mwamuwabya. Waliwo munnamawulire omwe yamuwabya n'apyanta n'agenda mu America. Malo mutomeza n'amuwabya n'apyanta n'agenda mu America. N'amuleetera no postinga DNA results z'omwana w'omuto. N'apyanta n'adda mu America. Mwana mawulire. Leero wazze kuba paka kugumba. Otwesasuza. Nga munkubye nnyo ebbanga ddene nga nsi. Ng'owulira otya naye. Mba nno ku mmere nje sowaani ezo. Ng'olaba oba oliawo nga akavidiyo kange kakutuukako. Era tobeerenga eyo munnamawulire n'olowooza mbu olina kyonjogerako ekiyitiisa. Tonuza mu maaso gange. Ndye sowaani ezo. Nange okiŋŋambe. Naawe Zubeida. Kuba nali omu ku abo. Tewali kyogera kukeera kuno kunjogerako. Bwe mba sisse muntu. Sikutte mukazi. Nga yakkiriza. Tebansanzeko mu bya busiyasi. Kuna kyogenda kwogera kigenda kuntiisa. Siri mu bule bya buloko. Toyina kyogenda kwogera kigenda kuntiisa. Kitegeeza tiwagenda na mu depression. Eriwo oginteekamu oti. Kali katono nnyo akannuma nga mama nga ankubidde essimu nange ninze ebintu byammwe nga sibiriiga. Ekyo kyokka bamutaddemu maama. Ekyo kya maama wange naye abisigadde. Mb'oyogerako ki? Atugamba naye osusse Bruno. Tugenda kuteeka mu museum. Ulira. Tamalako oli ku TV onkaabira. Kiki ekikaabya? Kiki ekikaabya? Nange Bruno ate mukwano. Kiki ekikaabya? N'abantu abasajja banno bwe bawaga. Tamalako oli ku TV onkaabira. Bruno noyonoonya abasajja. Oyonoonya abasajja nkuwulira. Basinga maga singa beeyongera. Gwe tugenda onnenya. Simalako oli ku TV onkaabira. Kati waki simalako? Kiki ky'ofa ekyo kyogera simalako? Ate mwayiga akantu k'ekisimu. Ate amaanyi gaffe gali awo. Tasobola tamalako. Amaanyi gaffe gali awo. Tamalako Zubeida. Kasita tukubaawo nti tomalako. Naye yakuyita daddy n'okaaba n'ebbuba lye likwogeza kati ku TV kubanga okimanyi yali amalako bulungi kyekikutta. Bakyala Bruno ng'atutwala tukoze tutya. Komya ebibuuzo ebitali. Tebikyabali awo. Mukwano abasajja nga kibaluma. Bategedde. Buli oyogeza tamalako bamanya amalako bajjabuzi. Ndowooza amasimu gakkubirwa. Gwomanyi omuwendo ogweyongera ku sayidi yange. Amasimu nyamba. Fenno twalowooza Wadiba. Kuba twalaba abakazi nga bayomba nnyo tugamba awo tumulina. Zubeida wamma nterezaako kamera bulungi. Ontunuulire bulungi. Nze Zubeida nyinza okudiba. Ntunuulira bulungi muneetegeeza nyinza okudiba. Abasajja abalungi ennaku zino badibye nnyo. Kye bulungi kireke. Nze ne nkukwatira ku mukazi. Ne mwagala ebituufu. Ebyaddala otayinza. Nze niba bajja ne bakaaba. Mukwano mungi. Era olaba omuntu ng'akaaba amaziga mmanya. Akaabira ki? Bruno. Basajja mwe temukibuuka. Era bw'atugamba nti tomalako nga tutandika okubamu obufaananyi Bruno yenna. Temukibuuka. Bruno yenna small. Temukibuuka Zubeida.
temukibuukanga nammwe wallahi nali mmanyi odibye nyinza okudiba awo ne tutandika okugamba kati ani anaamuwa omukazi kimanyi kino lwaki okkiriza sente z'abakazi baveeyo bakwogerere lwaki tozigaana sente anti ndya sente z'amukazi gwe siyagala mba nkwegobako kubanga omukazi gwe njagala mmuwa nina kikunyonyodde wali mu ntandikwa bw'oba oli mu relationship n'omusajja nga takuwa sente mukwano omwesibako bwesibi ffe tuwa abakazi be twagala era omukazi gwe njagala ali yazirya ne kati nazimuweereza ate gwe zoogenda okumpa Zubeda gwe siyagala nziweereza oli madamu wange gwe njagala kati nkibagambye leero mugjewo akajanja kamu nze okusaba sente bwe nkusabanga sente mbasi sikwagala mba nkwegobako nvaako ndeka Bruno lwaki mulina ettima lwaki ozirya lwaki tongambirawo nti no sikwagala olya sente z'omukazi nze ngana sente z'obwerere lwaki gwe ndi muze kuzaala omaye kyanzije mukono Zubeda gwe Bruno abakazi bolya sente be bakuzaala lwaki tobagamba amazima bobe banzaala okuzimpa lwaki ozikwata n'ozisindikira omukazi omulala gwe goyagala bobe banzaala okuzimpa ndi mutabani waabwe mpazaaki muzikukase nzikujje mu nsawo bino bye mbagamba bulijjo basirumwe nga temuwulira nzikujje mu nsawo wootuukidde time mulimu n'abakazi abagamba dadi totawaana nja kukutereeza bw'obanga muno obuzibu okitegeera ng'akuyita na dadi n'okkiriza naawe gwe emyaka gyo gwe bakuyita dadi anti nkugambye Zubeda abantu obalabanga bajja wano ku TV ne bakamanya ekimukaabya si nnaku waliwo kyamiisinga ekimukaabya bannanga omwana ow'obulenzi ono yeeyagalidde e Kampala wano kubanga omukazi atalina kyakwetaaza bangi nze mbamanya I've grown up with sisters omukazi owa talina kyakwetaaza talina budde awo bukaabirira wali tomutuusa ku ntikko simanyi muyite entikko yammwe oba entikko yammwe yeeriwa oba lutikko weri tujja gikugamba tomutuusa ku ntikko talina budde mu bantu kukaabira aba yasanze omuntu amutuusa ku ntikko agamba oyo agende byagenda kwogera kaba tayagala olina kyokaabira ogamba agenze bambi agenze bannange wo agenze so okyazirya nnyo singa bazikuwa siyagala sente like kyenjagala okugamba by the way nze okwata sente z'omukazi gwali ndowooza omulundi ogwo gumu gwokka of which nalina ensonga lwaki nali nzikwata nze nga Zubeda mwe nkwata sente zo mba ngaga kwegobako lwakuba munnaye tulawula nti n'ebizibu bingi red flag ezo tetuziraba anti nze kugamba I show you red flags onveeko wembasanga 10 na mutima nkubulira nti otegeera so kyekyo kye nkugambye nti nze abakazi menjagala mbawa simukkiriza nakwata wadde ne ku kikumi kye era bw'okimpa nkikuddiza obanga mpoze g'oyagala ate kankubuulire akuba sijja Zubeda nkulaba gyodda nkubulidde amazima naye mu bitulaze lwakuba tetuyiga buyizi anti manyi ffe abakazi bwe twagala nnyo no amazima watufu gali nti ffe abasajja tetulingamu abakazi omumanyi ozannya firimu kazi asobola okukulimbira emyaka 5 nga takwagalanko mukwano abakazi layira mwe abasinga abasajja obuyaayi ng'omukazi gy'ali nazanyira ku musajja emyaka 5 towulirangayo bantu waliwo omusajja juzi gunasanga mu bbala ng'afa yakebera abaana emyaka 2 mu bufumbo yakebera abaana ye 7 nga tekuli we ababe bali aba kakati eyo si gye bayita firimu lwaki oba ozanyira munno ku firimu okyogawe muntu omusajja ayita malaako bulungi ezo excuse abakazi aweewe ebintu bino mubintamira ate awe wemukola ensobi mwagala ogenda defensive kiki ate mwagala abasajja bakola ensobi tebeewozaako anti muli bagumu lwaki weewozaako ekyo sikiwagira kifu kyenkugambye kyekiri kyenkugambye akantu kano ak'obutamalako mba mwakamanyidde temulina kyemugenda kukozesa tubakube vaasi kikati ozigamba yankwata ekyo ekiyinza otuswaza nti awayinza okutwala bankeberinga ekitufu tewankwata anti era oyogera nti musajja yankwata ate bba wange bakuyita zolo agalaba nnono aye nno munnaye nga abasajja abakazi abafumbo bakwatira ddala abafumbo bakyala baabwe omukazi bw'agaana bw'omulemerako oba omukutte Zubeda ngo Mario ngo gabbawo yakutte obviously era ne mbagamba oli gotulaga gotukuba walayi lwoli kyo nantagambwako wako yakuweereza message nkuvume ekivumo kyotomanyi naye yononya abasajja ate bbawo yakutte yakutte atya yankase nga saagala
Gotomanyi ndi nogo musango. Bine bintu ebisesasese. Mune Bruno go musango gwaddala iye. Soko mbulire. Musula mbulire wewe. Nankwata yankasa omukwano nga saagala era bwe ngenda ku police bamusiba. Rape is rape. Oba oli mufumbo basi mufumbo. No, kyengamba is. Kyengamba. Nvaayo nenjogera ne bagaba bannange baganda bange. Omusajja yankasa omukwano. Naye atumanyi nti muli mbolozi. Kyengamba nti muli bafumbo. You're married. You share the same bed. This man gives you anti ngaye muli dramatic. Wakati nze ndaba wano reasoning out of drama. Omusajja baawo ate wamwadde consent ate nakwata. Basakiriza. Omanyi nti waliwo ekisa ekituuka nga tetwagala wadde tuli bafumbo. Nkimanyi ekyo. Anti kati wankaka nnyo nga abankutti. Ne Zubeda wange. Leero bannaye weewunzise nnyo. Leero weewunzise nnyo sikutegeera. Ate evo otera kubanga oteredde naye leero sikutegeera weewunzise. Leero nno munnange wazimeeweredde mpozi bagambye okinodooza n'ogamba ebbanga yantwaliddemu leero munina. Zubeda yasiibye sitati. Sawo mwe muyiseemu. Zubeda walya ku mmere mu kitiibwa yogera. Saalya. Nakisiiba n'ekimalako munaye saalyamu anti nze ndi bro. Saalyamu. Yenzo kwabo ba bro. Naye amazima gali nti. Enga bambi. Abitu na byogera bituufu. Nimu byanzikiriziganya nabyo. Nti bwe baba kiri bwe kiti Zubeda. Nzikiriziganya n'okuyamba omukyala. Ng'omuyinamu omwana. Okay. Nchikiririza because it's a responsibility as a man to look after your child. However, ngagwa omukyala tokkirizibwa kunafuya musajjawo ng'omusaba obuyambi bw'omwana. Bwakugamba nti maama abane ssaawa eno sirina oba bwakuweereza $5,000. Tolaga nti tolina ky'oweereza. Kintu ekyo kirumanya abasajja kuba tumanyi waazijje. Ochekera nyinza okuba gye gibadde girimu gyokka walayi n'engikuwa. Walayi waliwo tumanyi ng'alina n'obukadde nga 10. Ati wolowooza you are assuming you don't know my finances. Kugambye nti abasajja they are very secretive people, especially on issues concerning their finance. Nga toli mukazi we. Nkunyonyole nti okubeera n'omwana n'omusajja tekikufuula mukazi we. Ekikufuula omukazi w'omuntu kuwoowa nga akuwasizza. Era tobeerewo newe n'okubira abantu ebikonde ku musajja atali omukwano si wuwo. Wabata kuwowanga mu kyati tomukubira konde. Era we tukusanga tujja kusiba. Mida mpya nnyo nkambwe. Kati suubireyo ku mukolo gonna maaso awo nga gwa Bruno. Ye mukolo gujja kujja. Kasasira bakavuyo. Era otutaddeko kali akagambo until further notice. Omukolo gujja kujja kasasira bakavuyo. Wookalabira. Nze saagala kavuyo neewala drama. Era omukazi yenna okunjagala okunyweza obulungi weewala akavuyo drama simanya biki simanya weespiina simanya biki ebyo weespiina anti natulya kafeero yakyogero weespiina omanya okwespiina mu okwespiina ke kaki bannange saagala kubanga nkola interview nga boogeramu ekigambo nga sikitegedde saagala muvume bakazi nga sitegedde bakyala mu tewawulira kafeero ya mu kulimba lwa Lusiya yagamba nti Lusiya yali yeespiina yali amwesibako mbungi tegeza kwesibako muntu Bruno tayagala mwesipiinirako omuntu abakukwera nange oli bulala nno siri bulala bambi njogera amazima ebintu bino byenjogera bye biruma abasajja bangi era kyemanya abasajja bagenda laba vidiyo eno basanyuke nkizeemu Zubeda siwagira musajja atalabira mwana. However njagala ntereze muyige engeri gye mutusaba obuyambi abakyala. Ne lwaki olinda babukusabe? Zubeda nkunyonyodde omusajja talina responsibility mugwe kikujjisa janti n'omwana omu. Waliwo bahaji abayina abaana zaala bijeebi ebitakoma. Waliwo bahaji abayina abaana 10. Temina family planning abasajja. Kati ate gwe yogera ekyo oli mukazi mu Islam nziro okujja kakakayanka kubeeri nga kanye. Munnange olaba inawe kkirizibwa. Family planning y'Obusiraamu gyeri. Zubeda nyawe wenjogera ebintu nga baseeka tebagenda kutwala. Gyeri munnange gyeri withdraw. Why don't you withdraw? Aya kye ekyo. Kati ne nagikugamba ayi era togimanyi Bruno. Njogera abakaba mu kamera bagimanyi. Ate bagimanyi. Olaba wenkukutte. Withdraw mu Busiraamu ekkirizibwa wallahi. Oyogera hadith oba haye yogere kintu. Mukwano mu Busiraamu withdraw ekkirizibwa. Ewa. Ekkirizibwa era nze simanya hadith naye nicyo nakikwata. Ayi. Anti teri perfect naye era gyeri.
Ati jeri batuwako method ziraga nti lero bukyala wepika nange nazze nkutegeka wisdom leme kuzaala zaala bwe ekirala lwaki temuwasabu wasa n'ogamba kamere n'omukazi tuwulira kiri bwe kiti togenda keera nkufunye omwezi gumu Zubeda oyagala nkuwasizeewo mwevuga speed nkusanze olina emyaka 3 mu gumu oyanguwa ekyasatu ogenzeemu osagereza ku myaka nga 20 okay anti abawala ba 20 mu gumu babalooza bato alooza muto akyali mu buto abamanyi okwevuga speed be bakazi abo 28 29 30 and above alaba obudde bugendo lwakufunye kibiriga akufunya agakutwala speed tugende tukyali omuntu muleka akutegeere however akugambye along the way abasajja bangu nnyo bakulaba nkino musajja antegeera naddala customer okomba kunva gwe ino omanyira behavior y'omusajja entuufu gwe oyagala manya omusajja ono abakwagala mukkiriza akwate kunva osirike bwoti omulaba ennyeyisa amasimu agenda kuba ameka gakyali ge gamu ge yakuba nga oba oyenze tukoyo twendako emalo twendako temudda temudda kati we want sex no sex before marriage kakati kangu kati aboli omusajja omukulu naye akiwagira ogamba myaka daba abasajja boyirawo omubiri Zubeda labayo kiri bwe kiti no sex before marriage twandigiwagidde naye obuzibu bwe bugira buli wamu buuza wa oyinza otwala omuntu ng'endiga yamutomera akyegera like however religion ebigaana like kalinga Christianity tewagira sex before marriage n'obusiraamu naye nze wenki discouragingira nyinza tugeze kati kanjogera kusaidia abakyala omukyala ayinza okutwala omuntu ng'endiga yamutomera ng'omutalaka kikkirizibwa kati abone n'oyo omusajja omutalaka kategedde bizibu bye omutalaka n'omwawukana sexual performance y'omusajja nga tunamutwala mu marriage akutuusa akumaza nga temunagenda mu marriage bye bizibu byosanga nti nze omusajja gwe nafumbirwa tamazaako takola bikintu anza ofuna ebizibu mu marriage ng'omutalaka tojja bitugamba naye gwe gende waseeke yabagatta abatalaka anti bonna obudde obwo tobazeemu bantu Zubeda tobazeemu bantu be wayita ku mukolo gwammwe kunnika mbannyonnyola nti bannange omukulu tamalaako si bwe butyo nga muddamu ebyo ate kyenkugamba oyonoonye bano courtship yensonga laki bateekawo courtship ebbanga lye mubeera n'omuntu nga temunabagenda mu bufumbo okwanira bbanga ki kisinziira munnange mulimu omuntu kati no nga Katonda yakusetingidde omuntu wo osobola n'omuteegera mu myezi 2 nze nabakwano bange beesisinkana mwezi gumu it was love at first sight mwezi gumu next month tutandika ku planning ambaga ne bakyala ne bayanjula ne bakola embaga and they are together but those are very few cases in most cases oyina okumanya empisa z'omuntu gotona batwala waka kubanga nyinza okutwala waka nga nakwagalira emyezi 2 n'onfukira ekizibu waliwo kyali waffe twamutwalayo emyezi 8 n'addukayo mu nnyumba ng'omukazi ayomba buli mumutwalayo butwazi ye talitasako ate gwe no Bruno mwali mumutwalayo butwazi ye tatambula leka kumanyira abakazi kutuuka anti twamulondera omukazi nga mumulondera biki muzibe twamusibira tubuga munne tumutwalayo emyezi 8 nga adduseeyo mwali mumutwalirayo ki yali talina bigere okuyomba obuyombi kikunobya olabye nti abasajja mulinamu obuntu obwekisiru ojja si omumwa gomanya abasajja bagumidde emimwa Zubeda mbuza lwaki toyagala musajja akukuba abanayo kukuba kirala kubanga okukuba sikuwagira kubi nnyo kakati ffe okuyomba kwa abakyala kwe kubakuba ate ffe otuyombesa obanga otukubye n'oyomba n'omalako omusajja emirembe ate mulimu ate kale Zubeda golako oyinza oyombera omwezi gokka ku Mande ku Lwokubiri ku Lwokusatu ku Lwokuna mugikoowa emimwa gyaffe nze wonvumira bwotyo nga ngende wajja ati namba 2 ati olaba gwe munnange olina kye weesiga yinginiyo ekolebera ku service mama kuvumako obuvumi katono ng'odduka mubeereko ate nammwe abagumi Zubeda bw'obanga kino njala kigamba abakazi njagala mu onzooming nako bw'obanga oyagala okutereka omusajja emphasis leero gy'olina oba kiki twakukoze eki bambi abakyala mumanye kino ffe we value our peace eddembe w'omusajja w'emirembe wallahi ogenda beera n'omusajjawo Bruno omanya abakazi abanobye nga bawa abasajja ebyo bemuwoza mbu simanya balina kasenge bwe wooma osirike ojja kufa n'obuwoomi wo nga tomala ng'omako emisajja
ngomalako emisajja ojja kufa n'obuwoomi bakulekewo n'obuwoomi bwo otungunune n'obuwoomi bwo ojja kubeera ng'owooma naye mbwe okaayana oyooma ojja kubeera n'obuwoomi bakuleke mu njuze sekubuulidde ojja kufa n'obuwoomi bwo andi nja kuba nga sampooma wamasirike balabanye ku TikTok gwowoomosirike nga tolina mpisa ng'ovuma omusajja ajja kuleka munju n'obuwoomi otungunune agenda akunoonya obuwoomi wala bulabikalabika gwoba oli muzabbiibu ajja kugwa ku muyembe naye ng'olowooza obuwoomi bulabikalabika anti kiri bwe kiti trick w'okubira omusajja ziri bbiri omuwa emirembe era omusajja nga tugibawadde kikotamanyi kyemwagala abasajja bawulaba abaganya mu mabaala abamanyi ekiri ewaka Zubeda yebaka ku mukaaga kanywe paka ku mukaaga musange nga yebase nadda nga mukoye nayebaka nga kyole kimugana okuddamu mwa ati oyomba omukazi omuyombo mmanyi ayembera na buli kimu lero tebajja kukubira se katono nnyo katujja kaaba lero simiyo nga tezikira niwebuza omukazi kikyayagala era olutuuka bwoti ku mukaaga kono konkona nga ntandika kulikayo lwevuze ayomba esimu lwe kiki musajja gwe nga tebakyakubira era nga ngaba kati bategedde tebakyakubira ye ng'onyumye nnyo simanyi ogenda laba gundi ebyo bintu ebyo bitaliimu bukenge just tuba tubaagala balaavu bimalako abasajja emirembe ebyo ebintu kubanga nina okunoonya ssente ezikulabirira n'abaana ate obwongo bwange oli mu bifikiseti ngumazeeko emirembe okitegeera walayi buli lwobabbaawo emirembe agenda funa tugibawadde baagigaana era basigala benda kati tumanyi sigala ku kiri kyewayogera tubula mu kirungo kyabasajja twabavaako bakola bye baagala tukyesibeko nnyo kiddemu wano twabavaako bakola bye baagala kati muma mwatuvaako mutwesonyiwe mutuleke twabeesonyiwa dda era nze n'okuyogera naawe wano eno simanyi nakyenkola nekyendiko sikimanyi mutwesonyiwe twabavaako dda mutwesonyiwe oba mwatuvaako buno twabavaako kati tuwooma buwoomi nakwe bajja kulekawo n'obuwoomi bwe Zubeda gwe beera nga tolina mpisa oyombeyombe ntungunune ojja kufa n'obutungulu bwo nze nkubuulire ojja kufa n'obuwoomi bwo nga omusajja ajasanga omwana nga yawooma ayina empisa mwetowaze kyokka ate mukazi mukozi gwomanyi okwagala omukazi nga ayina ebyo bintu byonna naye mubafuna nagamba obeera ogenda sasula fees naga dad you paid fees let me pay your car gwomanyi love eyo kati olinga agababola abakazi abaavu sikubabuula twagala mukole eno generation yakola efilis sima efilis afuse ate omaleko emirembe mwaka tubasasuyeko ne ifilis tubasasuyeko ne ku ifilis kyeŋŋambye ti ekonomi yaffe nga bwogera bwetambula kubyambagana kuba kuyambagana kwe kutuuka mu maaso bwolwawo obuvunaanyizibwa obusinga buli eri omusajja kubanga you have to be a leader you have to handle most of the bills at home naye ate n'omukazi gwe bakolera buli kimu amenya Zubeda atawaanya mba temujja kukulakulana amenyamu kubanga niwo omukazi gwe bakolera buli kimu niwe okwata esente n'ozimwakola ebizinesi ejja mulema kitegeera ekyo kale kante Bruno ngende ndye ku mmere nga bwe ndowooza ku bigambo byaŋŋambye naawe omukyala ali ebirowoozeeko nkugambye Zubeda batulaga red flags naye tetuziraba mukola mwagala ate gwe basimanya babawuza w'omuosirike nga tolina mpisa ogenda tungununa bwo bafune ng'oli muzabbibu bafuna kamango kajuisi kama Bruno ndabira omukyala era mukugambira wano abadde yampeereza wano message ali atya gyali era kyemmanyi tannakola kavuyo tajja kukakola abanyankole tebamanyi kukola kavuyo kati tugenda kukulabako ng'ogenze Continental n'omukyala abanyankole tebamanyi kukola kavuyo kati munaagendako Continental mutulage ku video butwera bugenda kujja saawa yonna tuba wabuwi episode so stay tuned naye temwirabira olaba akayimba kaffe kayimba ki akaisha's video yako togimanyi eri mu kutrend no ne madam eri kugundi yoyoka eri ku channel yiye eri ku channel ya mama wa from pia mami mugendeyo mulaba akayimba ate mukakole mu challenge ye mami aliko omupya yawo manasirika
kadye ku mmere Bruno kankulekera abantu abakyala abalala naye onkoze bubi nnyo leero wazzo neeweredde